Kusaawa nga 2:00 ez'akawungeezi k'eggulo abazigu b'emmundu baalumbye Dipo ya Riham esangibwa Ntinda mu ggombolola y'e Nakawa. Kigambibwa nti abazigu bano babadde basatu era nga batambulira ku ppikipiki. Omu abadde alina emmundu, owokusatu abadde nga driver oba dereva ya ppikipiki gye bakozeseza. Beyambulidde awo abasirikale we bali. Ffe nga twebuuza manager abasirikale abajja ekiro kino kyaki. Nsajja kujjayo emmundu kujjayo byambe n'atugamba ani manager tetweyogeddeeko mugende ku ttaka. Bano batandise okukanda manager wa Dipo eno ategerekese nga Abdulhiman Serunkuma okubawa ensimbi z'ataabadde nazo era oluvannyuma amasasi ne gatandika okunyuka. Ayiseewo eddakiika nga 5 teziweze na kuwera ngenza okuwulira essasi okudduka nzira eno gye livugira nga wano bagamba owa Riham bamusazeeko ababbi naffe ne tufuluma. Nange nenduka nzije nkole nzije ndabe kati okutuuka awo n'olaba omusajja nga alina emmundu n'otyamwe ne bafuluma bulungi naye nga nsigadde nga wenyimiridde nze sidduse. Sajja ne bavaayo bambadde bya bbulaaka ne masiki za white. Tukitegedde nti abazigu baakubye Serunkuma amasasi era nga ne mu kwamuka ekifo kino bagenze bawandagaza amasasi agaakutte omuntu omulala. Manager ali mu ddwaliro bamututte ku ddwaliro sinnamanya ddwaliro kiri bamututte naye bamukubye essasi ly'omu mbiriizi. Omwami abadde ali mu mmotoka ye nga bo badde ababiri bali balowooza nti agezaako okubalemesa ono naye ne bamukuba amasasi. Onyango agamba nti abazigu baakuliise n'amasimu abiri mpozi n'emitwalo ebiri mu lukumi eza Uganda. Bakozesa kkamera zaffe enkessi ziri mu luguudo olwo ogezeko okulondola ababbi bano naye okunoonyereza kutandise. Ekifo ekyalumbiddwa Onyango agamba nti tekirina bukuumi bumala.